enkuuka bwaguuga era bikanga egaanye. Nze ni musajja Muganda, sisobola kuvoola Bwakabaka bwa Buganda, sisobola kuyisa maaso mu bakulu baffe emmengo. Nva Gomba ffe tusinga okusamba omupiira mu Bwakabaka bwa Buganda, tulina ebikopo 5. Naye abaana ba Buganda tulina ebiwundu ku mitima. Bwanika Abeti watufumita ebiwundu ku mutima, ng'oyita ku CBS, ng'oyita ku 89, nga muyita ku mikutu gy'Obwakabaka, nga mutuvoola ne mutuyita abali b'ebisiyaga ne mutuvuma ne mutamanya timugezaako kukakkanya Bwakabaka bwammwe, nga mugezaako kukakkanya Bwakabaka bwaffe. Mpuuga mutukoze bubi, Abe Mukiibi ng'oyita ku Kalisoliso ne banno mutukoze bubi. Bannange mukoze bubi Obwakabaka bwa Buganda. Tebugenda kukoma ku mulembe gwammwe. Obwakabaka bwa Buganda lwazi era tebugenda kuvaawo. Abe Mukiibi ne banno, Abedi Bwanika, Mpuuga ne kabinja kammwe konna temutukoze bulungi bantu mmwe. Abaana ba Buganda mubafumise ebiwundu ku mutima. Naye nga nze Omuganda nga yeddira omutima ava mujjajja Alani Nakirembeka Waliggo n'alaba enkuuka y'omwaka ogujja 2026 byonna bijja kuba bikyuse. Gavumenti tugenda kuba na mpya, okitegeera nga n'amaziga n'ebiwundu biwonye bituli ku mutima ebitutuusiddwako Abaganda nga basinziira ku mikutu gya Buganda mu Lubiri saako ne mu Bulange. Tetuli basanyufu eri abantu abo. Twagala nnyo Kabaka waffe, twagala nnyo Buganda. Ne katusooke tugguse bino tugenda kujja mu Lubiri mu nkuuka y'omwaka ogujja 2026 nga tuyingira 2027 kubanga byonna bijja kuba bikyuse. Naye no Bwaguuga, Abedi Bwanika n'Empuuga, Abe Mukiibi, enkuuka Bwaguuga mwagyonoona era mmwe mugisse, mmwe mugiganye abantu okujja. Ono muyaya abamumanyi mu mugambe nti luno olutalo si lwa ggaali. Musimanya ate eggaali ya Kasolo, ate egenda kulumba eggaali ya Kabina, ate eggaali ya Kabina erumba eggaali ya Katwe. Luno olutalo lwa bannayuganda kununula nsi yaabwe Uganda. Okitegeera fulaga tekwatiddwa ka gurupu k'abayaaye nti mwina mujjo basanga nti bali wali bakutte fulaga tugende tubakube. Musimanye eno gurupu ya Palaso balina fulaga tugende tubakube. Eno gurupu simanyi ya Mudwe balina fulaga tugende tubakube. Eno bano bannayuganda muli bamekera mugenda kuba bameka. Mubakutte fulaga n'ennyoko mwali ne kitaawo mwali akutte fulaga. Ne mukazi ogwo alese wakaba obw'omulina naye alina fulaga. Ne Baganda bo bakutte fulaga. Kati ogenda kuba ani, ogenda kuleka ani? Mubagambe banne enenjage basumbuwa. Tukimanyi bambi banoonya kyakulya, banoonya ssente. Naye balina yote ebigambo ssente zijja boogeza bye bajja okwejjusa enkya. Golooza lwaki gavumenti mmwe beeteekayo mwogere ebyo nga official government asobola byogera? Waliwo official government asobola okuvayo nayogera ebyo? Lwaki? Ate nga be balina obuyinza. Naye ne basindika ggwe embada. Mojjo oyogere mbu buli alina fulaga tugenda mulinnya, genda olinnya ennyoko. Mulugenda bakuba. Okubaani kisiraani mbwa ya kukyalo. Government egudde bino byesigaliza bano bebafuuka aboogezi ba police. Bano bebafuuka aboogezi ba security. Bano bebafuuka aboogezi bebafuuka ba advisor ba Museveni.
ba minister balyogedde ne bavayo ne boogera kubanga ba minister tebasobola kwogera bo bamanyi what's going on ne bana abatamivu ne bavayo nga bajja bazunze ettamiro lyabwe mugenda kubaani mbomwe wamma munayigana kola ekintu ekyo share the Uganda flag as much as you can. Hold it. Don't let your country down. Togeza no sak flag yo kutaka. Ojja kuba osudde ensi yo. Muve ku batamivu. Boy abo abakulu mu myaka bajja batunyumiza bamusibira mu bbwa abaali woffe nga tetunnaba kubaawo engeri gye bali bakozesa mu poliisi oba abakuumaddembe b'ebiseera ebyo engeri gye bali beeyisaamu ne bageragera n'omulembe guno nga batubuulira isitoroyo owabo abaavaako naye nsuubira ku mulembe guno kiri waasi ekyamazima ku mulembe gwa Museveni poliisi tekyaswala eswaza buswaza ula ddala omuntu byayogera mutufu ngaawo ofusoka ofunamu ak'obuntu naawe ula ddala omuntu byayogera nga tebimuva ku mutima naye ng'asazeewo alimbe asazeewo yeeyise mu mbeera etawesa kitiibwa soko owulire omukyalo ono nga okunoonyereza kukyagenda maaso nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza fayiro tugenda giweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ku misango ki gye tusobola okumuggulako okitegera era ng'enkola yaabwe bweri ne maama tubali tukusaba oli mukazi mukulu lwaki kale tofunamu humanity lwaki tofunamu kadiginite ng'omukyala olema kuyogera bigambo nawe ng'olabye ddala muli kale binege gye bikkakanyamu ekitiibwa kyo ng'omukazi so oyambula ebyambalo bino nga agamba nti mu poliisi biki oli mukazi aweebwa ekitiibwa naye nawe owulya ddala by'oyogera nga bikwafu bulungi. Imagine Uganda police ekwata omuntu nga tennaba na kunoonyeza temalina kumanya oba omuntu yakoze eki womwekubiramu mwennyini ekyo mugenda okukwata omuntu nga mumaze omuteebereza ayinza okubeera omumenyi w'amateeka ye abeera tamanyi nti mumumbalira olukwero mumukwata mwe mubeera mukimanyi nti mugenda mumukwata kati lwaki mumbeera eyo nga tamanyi nti oba mwe mwagala mumukwata nga tamanyi na kumanya nti oba mumuyinako nekimumumanyiiko lwaki temusooka noonyereza mu kaseera ako ne mumukwata olwedde nga mulina obujulizi omukyalo ono akugambye bulungi emisango gye tunaaba tusobodde imagine bagenda sobola busobozi kugamba nti biki naye ng'obujulizi tebalina kati mwamukwatidde